Yes, okay, tugenda maaso bannaffe aba Premier Entertainment Group bakutuusizaako ekyatandika butansi natenga bulijjo nagambye minze nkwereza. Ekyaditandikwa firimu egenda maaso mpolampola sagala bakunyumiririze era nga bannaffe aba Ezinunula Travels bagamba abeetaaga bannansi eziba physician, health care assistant, oli IT professional oba oli software developer, bagane oba oli muvuzi wa mmoroka ate nammwe abaagala ogenda okukolera e Dubai kwegaba kutwala ku kikuloni. Premier Entertainment Group ekyali ntandikwa aba Ezinunula Travels basangibwa butereevu ku ofiisi zaabwe ezisangibwa e Nyanama. Era gwe na yetaazi bakwire ku simu 0752761856 ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Kakati no nga tutandika waliwo emmotoka yali ejja wabula ng'eraga evudde lugendo. Bondit Media Capital nga beegasse wamu. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Obudde bwali buwungeera. Mutakalabika ali avugidde akabanga. Firimu by Marty Murray. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Saagala ekendo gisubwa nga bulijjo okwamu production. Yeerekera erudda waliwo engeri y'akabuga wabula kano kali wala Kelani Luz yakulembedde abazannyi. Do you solemnly swear that I will support and defend it? Agamba agenda kulabika nti awagira n'okugidifendinga. Ye constitution ya America And the Constitution of the state of New Mexico. ne constitution eya New Mexico. It's all enemies, foreign. Chad Michael Collins ku screen agenda maaso alayira okuweereza ofiisi gy'ateereddwamu wabula erudda bakulaga waliwo alina kyeyali aziika kyokka bw'amaliriza erudda waliwo yali agezaako kumunta ogwataaba bino bibig siga Helena Harrow. And I will bear true faith and allegiance to the same. So help me God. So help me God. Nja kuweereza mu mazima obwenkanya so Mukama Katonda nyamba. Mike Ferguson. Lodi alina be baziise mu ddungu. Jjukira akabuga ke tulengedde kali masekati ga ddungu. Firimu bagiyita Desert Dawn. Tukyali ku ntandikwa tugenda maaso. Lodi alayidde okuyingira mu Yafes. Justin Nesbitt. That's great to hear. Thank you. Na webale nnyo webalere ddala bamuleeta erudda omulaga w'ofiisi ya sheriff gye yali ali. Yakayingira ekitundu so yajja ne box byo by'omugaso byatambula nabyo. Yatandika okupangulamu kimu ku kimu. Kwe kujjamu n'ekimu ku bifaananyi eby'omugaso ennyo mu bulamu bwe yakisse erudda. Jjukira ebifaananyi bino biriwo okutujjukira oba okutujjukiza ebyo byayita mu bulamu bwaffe obwakulembera. Yensonga lwaki ebifaananyi biyitibwa remembrances. Naye nga yaliko omuto era yalina muganda we atamuva ku bwongo oba yabulirawa. Kakati abaali wano bamuleetera obumuli. Bagenda maaso n'omuyozaayoza olw'omulimu omupya gwazzeeko. Wabula avudde wala okujja wano. Kakati no kankwanjulire Goldie. Namugamba olabika ali obirabyeko. Bwagamba ku Goldie waliwo kye bayita gold fish. Yakimanya Uncle Bunny abimuweereza kubanga Uncle Bunny yalinga agalanye ebyennyanja. Namugamba njagala omanye mpulira kya mukisa era kyatenda okuba tugenda kuweereza ffenna. Ye sherifu bano ba deputy. Congratulations, Luke. Nkwezaayoza Luke. Ye Luke Easton okubanga okomyewo. Kakati n'okukaalo kano yawangaalirawo okwo. Wabula tamanyi lwaki gye bamuweereza okujja okukolera. Waliwo abato abaali basamba omupiira erudda bwe bagusamba ne gukulukuta okugenda emango gukima. Balaba emmotoka nga mulimu omuntu eyattiddwa bambi baatya. Jjukira omwana omuto yenna bw'alaba okufa atya nnyo. Kakati poliisi yajja oluvannyuma lw'enduulu. Waliwo ne Lodi omulala eyatuuka amanyikiddwa nga John. Cressman, 36. Bagenze okwetegereza essasi eryamukubiddwa. Lodi yafudde masasi. Mundu kika kya milimita 36. Yamugyewo. He was drunk when he killed himself. Wonna gye yabadde avuga dda bwebuuza oba wa. Ono yamusanyukira mu ngeri y'okuba niwedda tannamulaba. Bonna bakolera ku sheriff department y'emu. Bagenda maaso n'okwetegereza. Okwetegereza byo ebiri mu mmotoka. Ono yakabera erudda alina kyaguddeko. Kwe kumulaga mwalimu ekifaananyi. Ekifaananyi bw'akitunuulira yakitunuulira nkaliriza. Oli bulungi?
ye Luka. Bamumanyi abasinga wano ne bano bakola nabo kuba bonna abasinga bakulidde mu kitundu kino. Yabuuzibwa olwa witness ku bino. Waliwo abataba abadde basambira erudda bwe baalabye mayiti tewabadde muntu mukulu okujjako we baakubye endulu abaana ku kino kye baalabye abala kwe kuyita poliisi katono kwe kwata emmoloka yeeyongereyo. Kyewuunyisa kabonero kikano kye kitegeeza ku mulundi gw'ogusoose okujja okukolera wano oli yavuga yeeyongeddeyo naye nga ate bakyagenda maaso n'okwetegereza. Akati munaffe yagamba emmoloka bagisike. Luke yaweereza anko we nga bwe yalabye kaadi gyeyamuweereza ye anko Banzi oba kojjaawe muganda maama we oba muganda wa taata we ekimu ku byo yamusinkana oluvannyuma. Kirungi okuba nyakomyewo aba tamanyi nti anajja wano mu bwangu bwe buti koini wendi kati kwe kumuwa ekyokulya. Bia takyayagala bia naye ng'ali munywi mulungi alabika mu biseera eby'emabega. Yambuuza ebintu bigenda bitya. Amaze ebbanga taliiwo. Lodi abadde mu sirikale mu San Francisco. Bw'agaana n'okunywa amazzi yasalawo yagaana okunywa omwenge yasalawamu ekipa y'amazzi. Bulamu tebubadde bwangu. Did you get a chance to see Cheyenne yet? I haven't. Yeah, you two were childhood sweethearts. Will I thought for sure you'd be married with children by now. Everybody did. Yeah, it's... muntu okubeera ng'oli balshovo. He didn't teach you any smarts, that's for sure. Ebintu bingi ebibeerawo oluusi ebituyigiriza. Now... ate naddala ebintu ebisinga tuyigiriza byebyo ebintu ebitwetoolodde ebitutawa budde. There's one of a kind. Fish, a rare breed. Yagamba ebyennyanja ebeera nga rare breed. They do the listening. Laba kakati no yabawo ebyo ebiragiro byo ne biwulira. Si kya bulijjo okuteeka ebyennyanja ebyenjawulo mu kintu ng'ebyo ne bisigala nga bibeeramu byonna. Wabeerawo obwennyanja obuli ebirala naye kakati no ye yabiyiga. Kyava yeetegereza yalina n'ekifaananyi kyabwe nga bato. Lodi yalina muganda we. It's crazy down at the station actually. Laba. I got a case today. Yamugamba nti owa ebintu bigenda bitya kwendi waliwo ebyekiralu ku station kubanga n'omusango gwe yasookeddeko kwegamba wabaddewo okutemulwa ku sheriff department muba mulina okubanga muddukanya amateeka nga wegandibadde gatambula. Laba munanga oluvannyuma yakwata ekkubo n'ayitawo wabula bw'ayitawo agambye nti omulundi gwo ogwasoose omusango gwe yakozeeko gwakutemulwa waliwo yatemuddwa. Oneepata naawe kakati no bajja erudda jangu tulabe. Jjukira emitaana gyonna nga gigudde ku kitundu waba we bayita ba prime suspects awe basookerako. Yakonkonono nambuza akumanyi ono ye Luke. Ye Luke Easton amaze ebbanga tali wano abadde mu San Francisco gye yavudde wabula ng'okujja naweereddwa transfer. You are all Mr. Big Time Sheriff now. Nawulira nti kati wafuuka big time sheriff. I love what you've done with the place. Johnny. Kakani amugamba ni ekifo akyagadde. Those kids running in the streets and coming. Balinga bato we basalanga erudda balinga bamulirwana. So we bayagalanga nnyo okujja okulya amenvuga namukadde. Okay. Biseera bwe yali akyali muvubuka. Are you going to arrest him? Kakati bamubuuza ku mutabani we n'ababuuza bwe bagenda mukwata alina omusango yakoze kwenedda tuno ntwetaaga omwebuzaako ebitono. Ebiseera ebisinga nga lwo omutaana ogugudde wabeerawo abantu ababamanyi ku information kati oba olina okulookinga out for those individuals kati bakimanyi naggala lwe bayita ba prime suspect oba usual suspects nti waliwo embuzi yabuze ku kyalo amanya nti oyo gundi munjagaza ki kati ndi kirini lodi baali bamanya alimu obubibbi. Mwana nze Luke nzijukira twateranga okuzanya basketball nga tukyali bato. Gasiya owafuuka omusirikale tokyali wange tuleeta abantu bwe batyo bamukuba nsibisa. Namugala alabyeko omutono simulabangako
He told us he came by here 2 days ago to get dope off you. ate nga kyetwawulidde nti mwagulinganye bbiya ecupa eza bbiya gyenaku nga 3 emabega. Bano babuliriza era bagenza okujja ano nga bakimanyi. Luugi yasangiddwa mmuruka nga mufu. Baali banyweddeko ku meezi emu n'ono. Kati bagenda okwagala omubuuza ebibuuzo. Jjukira gaetayagala kudda mitawaana. Kati n'atandika. Agambye nnyina mbw ali kirini. Yabivaamu. Kwe kumuyita. Katuuka n'ajjayo emundu. Don't do this, okay? Tokola kintu ekyo. Go back to the beatdown. Sigana mu kinnya. Put it on his own home. Omanyi okuba mukomero banga ali mu kinnya. Right. That's right. Tabyagala. It's not your fault. Omusajja wuno aganye okulagana nabo. Aganye okulagana ne poliisi. Shoot. Ate nga yamba poliisi. Namugamba siri wano kusimula. Yagala kwogera bwogezi. Okubanga wanywedde n'omugenzi sitikigeza ngo wabadde omutta aba wamusse. Just put the gun down. Teka nse mundu twogere. Yakirowoozaamu. Ebya poliisi bwe bito batandikanga abakusudia. Kati yamukuba essasi ku kibegabega. Ono n'amuddiza erya ddala. Yamuddiza erya ddala n'ayitamu mpaka wansi. Damn it. Katonda wattu. Ebintu bikwasaganya otya. Yarabbi. Tugenda maaso kyatandika butandisi. Nagambye nga buli gyemenze nkwereza firimu zaffe zirimba agents baffe okusingira ddala era ne ku munowooki. Mwena abali mu bendo okuva Kajjansi mwena Ntebe mujja gende wa E&E Video Library and Electrical Buterevu agent waffe atwala bendo eryo. Tutandika butandisi firimu egenda maaso. Kakatwadde erudda. Waliwo nakyale yasituka. Abaali wano. Tusanyusa okulaba. Oli mulwadde. Gwani kwenze kali. Onoonya okuzanyira. Kwe kuyitawo. Nakyala yali musawo. Wabula aliwo omuto aleeteddwa. Maama yalina ekizibu. Babaako abato bazanyira erudda. Namugamba oli seefu wano. N'agaasagala azuule nti ndi wano. Banganga abaami abagenda maaso n'okisussa omukazi ono omufuula eŋŋoma si kirungi. Namugamba wano ojja kuba oke. Namugamba nti weetaaga okubeera seefu kiweetaaga. Musajja mulalu. Musajja akukuba bannange. Naye omanyi omusajja okukakana ku mukazi n'abanga akuba eribbi. Wuno amuyiye n'obulinda minyira. Namugamba tofaayo ono nkola naye ngenda kukuleka mu mikono mirungi. Yeekubidde enduulu wabula gyekubidde enduulu. Njagala olabe. Kaka ne tudda mu emergency. Oba emergency ward. Dr. Gomez will be attending you with you. Kaka no tuba tuli awunakyala yatuuka. Dr. Gomez? Yamuga Dr. Godens agenda kuba ayogera naawe. Queen Dr. Godens, Shai Godens. Ye. Nakyala atuuka butuusi abadde alina appointment. Okusooka waliwo nakyala yekubidde enduulu n'amusubiza okumuyamba. Yamuyita erinnya lye Luke Easton. Oh. No. Awudde boogera ku Dr. Godens atamanyi Godens gw'amanyi. For you. You went out and you did it. Yafuka musawo kati. Wow. I'm proud of you. Era nkwenyumirizaamu. Gosh, I've been meaning to call you since I got back in town, but... Namugamba mbadde sinnakubira ku simu okuva ennakomyewo. Baali bamanyiganye. Jjukira kuno kwe yakulira. Who said about Eduardo though? That kid is always getting into trouble. Yeah. How's Mrs. Rodriguez doing? She's good. She's one tough cookie. Yeah, she is. I mean, it's not easy to take care of a grandson like that. Okay, it doesn't look too bad. Just a grace. I guess, but... Kati yamugamba n'ekiwundu kirina bulabe ennyo bw'amaanyi. Yabadde Grace kyokka. You don't look too bad yourself. Right in the big city did you good? Kati embuuza ekibuga ekinene kigenda kitya kuba abadde akolera mu bibuga ebinene big city. Sure really fit in. Wano obanga ali mu katawuni akatini. Big man on campus. You fit in anywhere. I'm serious. Naku zaabwe ez'emabega. How about you? Gw'oli mu mbeera ki? I do a lot of volunteer work now at the women's shelter. Akola emirimu mingi alina ne shelter. Jjukira gy'ava. Give me a call. Abantu bangi ababeetaaga obuyambi ng'oba oli awo ewaka wabalemye
balina empisa eziri ewaka ezibagobyayo kati abantu abo alina shelter mwabakuumira then n'abasakira obuyambi ye mukyala gutulengedde Right now he's abadde yeetaaga support kubanga bawa amukuba nnyo I was such a mess because of everything. katonda yamugamba njagala kwogerako naawe oluvannyuma lwa wano kweni simanyi namugamba ate njagala kwetondera oba oli awo nali nsobi ebiseera ebyayita bulamu ngambo kyankalanyiza kwendi asi esayi ntuufu eyo byogerako I am, and I would never leave you. Like, kati mbwalayiranga bw'atali muleka mu bulamu kyokka nga ate bw'abadde amulese can I call you sometime? nyinza okukubira ku ssimu olumu I'll think about it. nja kukirowoozaako koni kale kakaali kamaali kali kamaali omanyi oyinza okuva ku kyalo n'omala emyaka 10 nga toliiko nolowooza ndina muggaji wamuleka ogenda kumusanga asiraanye bananga ogenda okudda ng'anyirira naye okunyirira okwo kuba kwokka oba kubaako mulala asoberera kandi ekyo nakyo ekibuuzo kati lodi adaala atandikire we baakoma kati yakomawo ewuwe mu kapatimenti ke alina wumbwa ye gye yazze nayo kyava jjagiwe kuki ku byokulya kakano ssebo balina diet program oba jjo baalidde binyeebwa leero anaalya akanyama kwe kumuteera wali akomye ewaka bwe kamala okulya nako ne kajja kaagala kuwalampa akano shayin amuweereza message ndowooza owulira bulungi keni si wabi Good night kisses. Good night kisses. kadi walinawo good night kisses ekiro ekyo nga nakyo kigenda naye mutulo waliwo ekifaananyi kiri kye yalabye ku byabaddewo byonna omusango ogwo ogwasoose muganda we gwe yalinga naye nga muto okufa kuli ebifaananyi birthday gifts birthday celebrations kwegamba ate biina engeri gye bimuzukusa mu ngeri y'ebirooto ebyentiisa tugenda maaso munange nga tukwate kubo tuyitawo ne tukomawo ku police department jika tuli mu Arizona state munaffe yateeka erudda waliwo ebintu ebitonotono byebasanze mu muruka naye ekifaananyi kino kyamutwalidde nnyo ebirowoozo ekifaananyi kino eky'omukazi ono yaani kati yawandiika erudda mulimu ku bintu ebyasangiddwa mu muruka mwabaddemu ne risiiti ezebyo bye baaguze erudda kubeerako wajja oba obiguze abantu bano jjukira emmotoka abaddemu kifaananyi kya muwala n'omufu naye omuwala teyasangiddwamu naye ate omufu yasangiddwamu balabika balina gye basuuse okubaako ebyokulya bye bagula kwegamba omuntu nga bamanyi ennaku zino nebogenda mu supermarket yonna mpozi nga oguze mugana amaduuka aga bulijjo retail shops ezo gye batagabaako risiiti ku buli item gy'oba oguze naye mu supermarket item neba ya 5 bakuwa risiiti yaayo kakati mwabaddemu engeri y'essimu bagisumuludde mulimu ne videos abantu bano lika babadde baagalana naye yeebuuza ono munne lwaki ono ate afunye nnyo interest ku mukazi ono masimu ki ge baakubyeko kulika ya Chris ono Chris yaani babadde boogera naye Chris itawo tugende tukole ebifaananyi ebirala wabula yali mu interested mu kifaananyi ky'omuwala ono muwala ono naye nga tulaba ebisinga biringa ebyasimuddwamu naye mubaddemu ekifaananyi eky'omusajja oli ng'alagamu baamukubye n'ekifaananyi nga bamuziika efirimu egenda maaso kaakati twadde erudda ekifaananyi ekyokuba omuntu ng'alinga omufu ng'alinga aziikiddwa teyasangiddwa mu mmotoka omuntu oyo kiki kati kano kaali ka restaurant No. Just looking for a couple answers. Is this your handwriting?
yabuuza ono oba eno handwriting aliwo no kunonya answers entonotono. People you served? Waliwo abantu bali ono waguzizza ebyokulya. For them, it was a woman and a man. Wabaddewo omukazi n'omusajja. Comped. Why was it comped? Naye baatutte it was a cromped. Pauline and said to. Waliwo kye bayita cromped sale. Omuntu n'agenda ku restaurant ne batunda ebyokulya naye n'afuna bya bwereere. One of the owners here. Yagamba boss we gwe bayita K. Morris. Remember her name? Ojjukira linnya lyo gwe mwaguziza? Nedda. Tebatera kubuuza mannya ga baklayant si kya bulijjo mu woteeri. Naye boss nannyini woteeri ye yawadde wooda oba balya ku jjuuye ne batasasula. Kati bafunye obwokulya butono ne beeyongerayo. Mr. Morris never gives anything comped. Mr. Morris tatera kuwa buli kintu kyonna cromped oba omuntu okumuwa ku bwereere. Listening to her. Yeah. I guess it. Tebakkirizibwa kwogera bigambo kumala gayogera buli kimu kyonna. Wabula yabuuza ono gwe lwaki ombuuza waliwo obuzibu bwonna abantu bano balina kye baakoze kono tojja kunsonyiwa nange siteekeddwa kukyogerako. Anything, please. Wabula singa onooba olina kyofunye enamba yange yeeyo onkubirako bonna balina kyagala okwogera nange ku bantu abo ngo balabyeko baki wabula bayogerako omusajja mufu. Firimu egenda maaso. Fingernails, nothing but a hole through his brain and powder burn. Kati ebiseera ebisinga ba coronas naddala abapoliisi bwe baba beetegereza abantu bano abaafudde bakebera fingernails. Mu fingernails singa wabaddewo engeri y'ensiitaano oba okulwanagana fingernails zino zimanya okusigaza sikiini ez'abatemu mu fingernails kubanga omuntu oyinza okweyagala omutuga naye n'akwagula. Kati basobola okulwaninga DNA eya sikiini ne bazuula nti ono yabadde lwadagada oba yabadde gundi. Kati wakyaliwo ekyamulemye ogatta kati twadde erudda njagala olabe atandise okukola okunoonyereza ye East Luke oba Luke Easton yayitawo emmotoka lodi mwe bamutidde yeeno n'atandika ogyetegereza buli wamu jjukiraga emmotoka bajja gyetaaga era bagijja kukula musini ne bagikuumira wano bwe bakuumira ebizibiti byonna yeetaaga okwongera okumanya emmotoka bano kye baabatidde kyabadde kikulu ate omuwala talabikikako kyokka ono yabadde n'omuwala era ebifaananyi byalabikidde mu ssimu ye yabikula omutto ogw'emabega waliwo gino emiti egyesigama buutu waliwo jek zino nga bwomanyi SUV kyavaakona wansi awatera okuterekebwa omupiira oba spare tire kakati bw'ayuza ekigoye najja agenda okubikula abeera spare tire nga waliwo nsawo yaki ensawo eno yaki ng'ajjayo ensawo agenda okugjayo ensawo wetegereze firimu bunda waliyo bunda laba kash maama nyabo mu musirikale ow'ensi endala investigation eba yeeyongera mu maaso omusirikale ow'ensi zino ensi yeeguba ku mulimu. That was a lifetime payment. Sente zaali mpitirivu. Omusirikale omuddugavu awo abaava ku mulimu annyuka n'abula. I'll have a green tea. Ekisaawo ky'essente mu ddoola okimanye. Okay. Kakati omukyalo ono yamuwa omukisa babe nga balyamu bonna. Yashai. Is there any reason you picked this place? Namugaaliwo ensonga alina lwaki walonze ekifo kino. We had a first date here, and Jjukira olunaku lwaffe olwasooka wano. Long time ago. Namugabe byali biseera by'emabega ebiyise. we were really good together, Shai. Until you left. Nanga n'ebiseera bye twali tuli bulungi twali balungi kwendi mpaka ewagenda. Omukwano gwaliwo era nga gutambula bulungi naye ono kasita yagenda. Yeah. Yatabuka bintu byamuva mu ngalo. I'm gonna lie to her. Omuntu yenna bw'aba afiiriddwa oluganda lwe abantu batono nnyo abagwako ekizibu ekyo naba nga tali shaken loose. Omuntu asobola okubeera shaken loose ku kintu kyonna ekimuguddeko mu ngeri ya trauma ebirowoozo ne bibeera ng'ali emotionally cracked We have a couple moments. neerabira n'abamwagala ennyo abamubadde ku lusegere
ate nga tosobola munenya kubanga abamu baba banafu ba mitima okiholdinga To new beginnings. kati agatunyemu ku lwebyo byonna ebipya ebitandika Arriba. Abajo. wabula tetumanyi mukyalo ono wamunaye nga egambye tuleka mukyala myaka 10 mabega nodda nga tewaliwo yali agezesya abaayo atomerwa ndiga nga teri n'omu abaako kyayogera Never should have left. Then why did? oba oli awo sandigenze Just too many. nandibadde sigenda And it just kept on haunting me. And ekintu kino ekyagwawo kyasigala kintawaanya first my parents died in that accident, and then started. okuva bazadde bange bafiira mu kabenje ako I lost it. ekyamazima kyamuva mu ngalo Sister. kwegamba ebirowoozo weegendereze nnyo bwana Adamu ekintu kyonna kiyinza okubeerawo nga kigezo to shake you loose Inside, kakati bazadde boono bwe baafa kyamukuba nnyo not being able to find. yanywa omwenge muyitirivu nnyo nga takyajjukira birala bya mugaso so nga waliwo abagamba mbu life is for living Then you said, bannange akufuddeko omuntu waluma naye bado kyalina kyakuzza sorry. kati ate oluusi oyinza okufiirwa ebyomugaso ebirala Right, just like everyone else. naye yagezaako okulwanyisa omuze ogwo n'akomawo ku bigere bye You did the best you could. n'amugaba bakola ekisoboka kubanga abasinga bakomerayo ddala ne batadda waliwo ebigere by'oyitamu oba ebigere by'obeeramu naye nga tosobola kubivaamu abantu bangi waliwo gye basuulibwa mu bulamu naye nga tebasobola kugolokoka kuvaayo naye omuntu yenna bw'oba ozuukuse n'ogoloka okuva mu kinnya n'odda engulu nakyo oluusi kiba kirungi laba kakati munange oluvannyuma Find anything impress me? waliwo kyemuzudde kyonna He's clean. I mean, it's just a CPA, which is a courier from Morris. Courier. Some maybe money laundering. What about the girl? She called him on a burner phone. Any ID? kakati bagenza okwetegereza biki bye badde bagenda maaso nanyini ka woteri kali gwe bayita Kate Morris omuwala mbu yali ayogerako ne Morris era balabika baali boogerezeganya ku burner phone. A burner phone is a type of phone, not any investigative police officer kwegamba can dig information out of it kubanga it's a burner phone, it's made for one call, something like that. kakati ono Johnny, stop. John Soko yimirire Deputy Sites, stop. That is. ngambye yimirira deputy We need to talk twetaaga okwogera about this. ku kino This is me clocking off. What's your problem, John? kizibu kyo kinaye John Hey, you're my problem. gwe kizibu kyange Get attitude. We got a job to do back there. tulina ebyokukola nejjawo embeera eyo Did you? attitude In Sherlock. okiyisa attitude alina mbu attitude embi gyali Bullshit, Luke. ye mukaaluuka ojjudde obusa bwe mba nkugamba ng'omuntu eyakula naawe naye nga mukama wange sisobola kigamba For me. Yeah, you wouldn't have made it through basic account. yamugamba nti buli kimu kyonna ekyendi wano nkikoleredde A kid. But you. wasimudde omwana omutessasi Yeah, I had it. yanzigidde egaani You. yamugidde emundu kweni nkiraba namugaa nadde nkifunye omuvubuka tetulina omukwasaganya bulungi naaba nga tasobola kuttibwa mu mbeera bweti Hey, you did your job though, right? If you. suspect ne bw'aba ayina emmundu olina okulowooza nga ye ayinza okukola ekintu mu kutya out of fear kati olina gumusalira ng'omuntu omubi Oh, but you did? laba Mr. Big City Cop? You were nothing but a drunk with a shitload of luck, man. yamugaa tolina kyoli okugjako omutamiivu ali abo atamanyi kiddako Years. mbu yeeyita simanyi big cop Understand? big city cop omusirikale akolera mu kibuga gy'otava mu kyalo mu kibuga eyo n'ogenda ozalawo abo mu kyalo The new shit. ono agamba nange bulijjo nkikolerera abadde akola bulungi ebintu ebimu tebikola nga gy'obadde bw'oba ozze wano manya ebya wano bikola bitya I screwed things up. kale ye nkikiriza ebintu ebimu bikola bubi And I Zikiriza. was an alcoholic. kale nanywa omwenge sikyegaana And I struggled with it. netoba nakyo mpaka nabe nga nkiwangula Went to the. nguveeko kubanga omuntu gyakoma okunywa omwenge avaako kizibu nnyo okusanga omunywi w'omwenge n'agunywa n'abeera addicted n'avaayo nga mulamu kati naye agezaako okukola ebintu mu mutima
omulungi. Anything. Okay? This is coming from the heart. Right here. Just what you were talking about. Namuganda nga kino byenkugamba biva mu mutima era nga nebyogerako. Ateekeddwa okuba ng'ebintu by'okola mu mutima gw'obikozesa. So si bwongo ate ku sayidi emu naye ate n'obwongo nawe bulusi. Oba obwongo bubanga like bulwadde. Tewulira kukola decision nungi. Twadde ewaka. Ke kabwake kayina yagamba nga bwakaagala. Wabula aba ali wano agenda okulira essimu. Essimu yagenze nayo. Ono abuza ki ekyabadde. Lwaki tewakoze delivery? Kono ndi waliwo ekyatuuseewo. Ken Morris yagamba abuuza sente ze ziriwa. Kono nti ziri safe. Kakati no sente ziyajja mu mmoroka omwattiddwa road zeeka zaali zigenda wa Ken Morris. Kwendwa clients banyiivu. Kweni sente nzirina nkusangewa. Ken Morris nanyini ka woteeri. Kono nti ngenda kubuulira. Ekitegeeza Ken Morris amanyi kubye sente. Ate wuno abadde aweza simu message ku simu z'abagenzi tamanyi nti bafu. We just got a break. Kakati Send a squad car tomorrow and pick him up. essaawa eno baaga abateekeddwa okufuna Morris era baamuleeterawo. Njagala olabe. I just don't listen. You gotta get what we need. I know what to do. Yagamba amanye ekyokukola. Kyayagala kwe kulabika ndi ono amugjamu. Alina omugjamu information. Tewerabirira abe Ezinunda Travels betaaga abakozi Dubai mwena abaagala okukolera Sweden, UK, Estonia. Kuba ku simu 0393102814 oba obba whatsappinga 0752761856. Kati yamukuba akaama. No? Nedda. Would 5 million jog your memory? No, I am new here, but I'm pretty sure whoever's money that is. Kakati yamugamba nti nyinza okuba nga nina ensonga ey'emiliyoni 5 okujjukiza memore yo. Sente ezo zaadde zaki? What? Eki? Yeah, I know. Sente ezo twazirabye ayogerako amatagala bali bulikojiki. Tetumanyi ba sente bwe yazogeddeko eri. Well, yeah. Jukira esherifu wadde mbosalawo nga bw'ayagala. An accountant. Sente babadde wadde mwagala sente zabadde zaki bannange. Sente tubuulire zabanzaani wabadde ozitwalawo. And nobody. A courier to pick up a nothing package and deliver to a no-name client. Kakati nno babadde balina emmotoka kubanga efuna sente zino He's in danger. mu ngeri ya package. Yagamba tayinza mubulira bisingawo famire ye eri mu buzibu. Sooka olabe. Just some girl Pressman was fucking. Ono omuwala yaani Where she is now? ali wakati simanyi. I got an idea. Take a look. Nina ekirowoozo sooka olabe. Alinga yaziikiddwa ekitundu mu ttaka. Well, let's run this through. We have a suicide. We have a murder. And we have a very expensive package. Kakati nno basanze package ey'omuwendo mu mmotoka. The last person. Emmotoka abattiddemu omuvubuka oli oba omusajja oli yonna gye baatutte omukazi tetumanyi kubanga layika omuvubuka oli abadde atambula n'omukazi. Kyokka waliwo ekifaananyi ekiraga okuba nti nno kyabadde mu ssimu y'oli omu ku mugenzi. Tugambe nti oli we yamaze okuziika omuwala neyetta. Kirabike nga yabadde suicide nti omusajja alabika yasse omuwala bwe yamaze okutta omuwala oba n'amuziika gye yamuziise then naye neyetta. Kirabike nga suicide. Kati ono yatuuka jjukira ono akimanya akozesa maanyi John. Tetwagala tugire ebintu bino kuba twazudde omuntu eyatemuddwa. Ate omusajja oli olaba entabuka ye naawe. You're a person of interest in a murder investigation. Simanyi oba oli kika kya muntu eyandyagadde okubeera interested mu kikolwa eky'obutema mu kunoonyereza okw'obutemu. What? Yeah, right now. Please do. Ffe tumuseeko ogw'obutemu tetulina kyekukola kuba abadde oyogera n'abagenzi. So, Nedda. was Cressman supposed to deliver the money to? Kati emaali eno yabadde eragawa. Danes. Jack Danes. Yadeegera Jack Dens. Jack Dens yani. No. Just stay far away if you know what's... Kyenyinza okugamba omusajja oyo temumusemberera kumpi. What's the money for? Essente zaadde zaki simanyi. Just a middleman.
ye mu deliver To deliver packages to my clients. ya delivaringa packages eri baklayant be bamugamba gino ne wano gitwale wali Different. kikola njawulo ki Pressman didn't show at a drop off for kati bagamba nti ono teyalabiseeko ku drop off eyabadde ne sente teyalabiseeko ozaade zirina kukola kikuleetebwa He'll kill me if he knows I set him up. Do it. yagamba bajja kunzita bebamanya nti nze musetiza kwendi kyogenda okukola I'm gonna take this. kaakano baagala simanyidde nziwaakako ne tudda erudda Sweet. ono ali eno ne maama we More. nakyala wuno shey kweni shey This is Sheriff Easton. He's here. ono sheriff easton ali wano kuyamba munyonyola ebizibu byo He's in jukira nakyala yatugambye alina kasheruta kaddukanya weewano wayambira abantu abali mu buzibu ng'ono I can't. ate ng'alina n'obuweereza ku ddwaliro yemuga ngenda kuyamba naye ebiseera ebisinga omukyala bw'atulugunyizibwa bw'ati n'atawaba ku poliisi oluusi kuba kutya kiki ekyo omusajja kyayinza okuzzaako owaabira esajja poliisi netalikwata ezibadde empiko olwo ne likutuga kati labayo yeetaaga obuyambi neetaagala biyingizamu poliisi oluusi abakazi baba baagala nnyo babba baabwe nga ye okumukuba kale abaamulumya naye nga tayagala bamusibe abakazi atyo gye bali Tell me. I'm sorry I got you. abakazi be batyo bagwa mu bizibu enkya neggulu yakwata omwana we neyeeyongerayo ye ati tayagala biyingizamu poliisi yamugaa tolina kikyamu kyokoze okumpita okujja wano naye munange toyinza kweyingiza mu nsonga zatayagala kuyambibwa poliisi toyamba muntu atayagala muyamba tekiri mandatole okuyamba omuntu gwa atayagala kumuyamba nedda kakati musajja mukulu avuga ekiro agenda wetegereze naye agenda okwetegereza emabega nga kirabika waliwo emmoroka ate ezijja zimuvaako emabega omanye emmoroka egoberera naye tebula alengeranga emmoroka ezimugoberera lindako kyava aweta nezireega nayongeramu endiima omanye omuntu agoberera tabula yasibira wano kyava agijye mu kiwato bageze bawete emmotoka yiyo neeyimirira ngaeri omuntu abadde agoberera naye nakwata mu kiwato ziri bbiri nezimala nezeyongerako wafunire essimu Daniel Stone 409 Colburn Road Morris yamwereza message baagala kumanya denzi ono naye ng'akwata eggaali njagala weetegereze tunulira ngajja endagiro gye bamulagiridde yiino ng'atuuka. Who are you? Ono yaani? I'm the man with the money. Yenzo omusajja ow'essente. He's having some girl troubles. Tayagala twala mu mitawaana. Tayagala kimaliriza mu ngeri ya mitawaana. Laba. Toss it over here. Lwaki totuwadde ensawo wano? How about I trade this bag for some answers? Watya ne mbawo ensawo eno naye ne mubaako ansa ze mumpa. Good. Kirungi. Are you a cop killer? Oli kapukira. Bamugambye nti watya ne tukuba ne tutwala ensawo kweni muli batemu abatemula abasirikale. Questions? Katugenda kuwa ebibuuzo byotubuuza tukuwe ansa zaabyo ove wano then otulekere ensawo. Next question. Ekibuuzo kibuuze. Running out of room. Ring a bell? Ono mumumanyi? Nope. Nedda. Thumbs up. Obudde buweddeko obuuza ekibuuzo ne tukuddamu. Mumumanyi? Nedda. Tuwe ensawo. Tuwe ensawo. Obwagazi obungi buli ku nsawo n'agikanyugira oli. Bitch, check it. Gikebere. Ono genda okebera ensawo
kubaddeko obusendesende kungulu munda mpapula z'amawulire. You know what? Cop killer. Ffe tutemula n'abasirikale kati. You know what? Light him up. Mumukoleze. Yagamba bamukoleze. Kumbe kwebagala okoleza yalina akabiriti kwebagala okoleza akabiriti yakayina wetegereze tunulira zingizeeko eri nze kati giwulire muntu super action wetegereze Jack Easton Luke Easton Copper Down Mafia Kibanda njakutomera omuntu wano njakutomera omuntu aganyabo njakutomera omuntu nze kutomera namuvamu uli amuvuddemu abadde ayagala kukola kya gasiya nakwata ensawo neyeyongerayo yakyusizza motoka mugezi yategedde bagoberera eri kati nakyusaamu oteekeddwa okubanga obwongo bwo bukola nnyo okukola emirimu ng'egyo kati twatuukira ludda kati ankobane yuno ono yamugambye enkola ye y'emirimu yakutankula minuku awakula eminuku bannange kakati ebintu bino neyamugatogeeza ku mulundi guno Morris n'afundikira bulala kubanga ono ye n'abantu abamuyambako okufuna information ba extractingamu information tabakwata bulungi laba netakumanya omuwala ono luyani lwaki ofaayo nnyo bulijjo agenda obuuza ebibuuzo akulembeza muwala twandibadde tunoonyereza kola eyafudde ani yamusse kyembadde ndowooza yamugamba abe nga yeegendereza ye Uncle Bunny oli alemeddeko tufune essimu evaawa wangi sebo obadde muweetadde mu bizinesi si bubi n'ojja osimula basajja yange benneesiga kaakati ojja kumpa ensawo yange nga taddewo olutalo nze sifa ku sente zo nze nandisiimye bw'ozinziriza oba si ekyo nja kukola okukyala kwotaayagale omanyi okibanduka nga omusirikale omanya ababanda ba wano bakambwe ennyo nosinga poliisi Chad Mike Collins firimu nga sniper kati sente wenaaba sizifunyiwe bukerere enkya ekintu tugenda kitwala mu ngeri ndala kibanda alabula poliisi abapoliisi abamu balinga mbwa bamanyi n'okuzinga ne kati ogenda okudda eno waliwo gye yatuukira naga tugambe edi wano kunyumirwa the ambience. Ambience is the collection of lights engege gakamu beautifully. I have a job. Yamugamba nti njagala obeeko omulimu gw'onkolerako nno nina omulimu. And I told you I'd pay you that job. We'll clean you a day. 100%. Laba gwe bazze okuwa omulimu laba agugaba. Gwe bazze oguwa atunula nga ataagukole. Package. Are you being serious? Ayagala bamuleetere package. Yakanze dda. Jukira omuntu yenna okukola olutalo ku poliisi wadde oba ogikanze n'etya naye tumala gagendayo nga fala. Come on now, boy. Kati beetaaga banoonye engeri gye bayinza okukolamu omulimu guno nga tebalwanye. You do this simple job for me and come down an extra $50K. Ready to deliver the package. Kakati ng'agamba singa tumala okuluwalinga package ffenna tufunamu. Yatandise nga atagwagala era ng'omuntu anaakuseera ku mulimu gw'abaakoze egenda maaso naye nga twongera obajjukiza ndi Paul ku Nairo enjeru
MJ Digital Solutions erukaya ewa Muzeyibale ba agents baffe mbawulira The details. Shakul Miles Ntungamo emabega wa Bus Park Skytech Kabohe Atenga Kawesa Pandola Mbala Katete Antipro Chazanga. What was that about? Tugenda maaso ne filimu yaffe. All right? Yeah, it's fine, just fine. Ready to get wet, kid? Kakati yabuuza ono oba omulimu bali bulungi bagukole omulimu n'okola. You always want to be. Omanyi ebintu bya sente bino naye banga magnet zoyina mu nsawo ze zikusikiriza ogenda ozongereko. Be a broadcast the rest of your life. Kakati obulamu bwono oba obadde akasente oyiiya kayiiye yesaawo beeko kyokola kwentunywemu balina okugenda okukola ki okunabanga omulimu guno bagumaliriza. Tunuulira firimu njagala olabe weetegereze bajja gukola. Tudde Ruda on a read. Afuna simu ki kale nje tusime That's all we can find, so. bamukubidde essimu omulimu guko jayo tulabe ogenda okwetegereza maama nyabo omukazi yoyo obedda gwe banoonya kifaananyi kiri. Yeah, I think we found that girl. Mwala bamuzudde. Lwaki ye bamuziika? Balina kuba babiri n'omusajja yasangibwa mu mmotoka. Kati omuwala mufu. Twalabanga yali oba azikidde oba ng'ali mu mbeera ki naye ng'alinga abikiddwako ekitundu omusenyu ekifaananyi kye baamukuba. Carrillo wants to see you. Kati ono aba ali wano baamugaani Kariyo yeetaaga okulaba. The boss? Kariyo yaani yefe the boss. Bamusalako oba ze emmotoka zino ezasooka omugoberera ekiro kya luli nga balayika baali bamwagala naye nadduka nnyo era bwe yatuuka gy'atuuse najja emmundu bali ne beeyongerayo naye nga leka baali baagala kwogera kati baamusanga emmundu gituwe kuba tuzze kwogerezeganya ng'amugajja osinkane Kariiro yefe the boss. Kati nga bajja bamuyingiza mu ggaali nga bamwongerayo mu kumwongerayo mukulu yuno kwe kusooka omukuba saaki bamukuba saaki yeetegereza kati awo wooyingirira Mr. Easton is coming in. Have a seat. Mwami Easton tukwaniriza afunawo otuula. You all have choices. Nina ekyokusalawo nti awo olina okusalawo osobola ogaana otuula. Ye boss. Allow me to introduce myself. Kankweyanjulire. My name is Fernando Carrillo. Yenze Fernando Carrillo. Cartel. Tulaga katero. Where are you? Lwaki tuli wano? Yes. And no. Era. Now, you're not one of those vegans, right? Just let me tell you something. This Baleese ebyokulya. eggs here, they're incredible. They're nothing like my carne asada back home, but Wulira. as you might guess, Ng'omugenyi wange. very important import-export business. And you might Kankubulire nti ndi mu bizinesi eza importing and export. to clean up messes. Era olumu manyi okutuuka okulongoosa ensobi. You have something that belongs to me. Olina ekintu ekyange. Go ahead. We can even talk. Wulira. Lyanga bwe tunyumya. I'll take great personal offense if you don't share it. Nja kulaba ng'amanyiddwa okukyaza omugenyi ne mugabula n'atalya.
amaze okimanya oli bizinesi zaalimu ayingiza n'afulumya ebyamaguzi. Seems like we have a mutual acquaintance in... tulinga abalina mutual acquaintance. Of course, he's been the conduit to my business interests here in the States. At least he was until... kakati mbu waliwo olwodi yasangiddwa nga mufu abadde conduit mu bizinesi ng'egyazidukanyamu omukwanaganya. For my merchandise with my own money. kakati waliwo abantu ate baagala okugula ebyamaguzi byange ng'ate babiguza ssente zange. Mexican candies. So let me get this. kati yamugamba bizinesi gy'olimu kone nti olowooza ntunda switi waba Mexico. Ali mu njaga tayinza kumwekwekerera. Mubaamu ba drug lords balinga bakambwe tati agamba polisi nti nkola mu njaga jukire wabe mu Mexico wabamanyi. kakati ono sente ezigenda maaso n'okulumaganya abantu wano zaali zize. Era sente bazibba ku ye ate ze baagala okukozesa okugula ebyaki ebyamaguzi bye. kakitegeeza tewaba bizinesi abanga awaayo emaali ye bamuwe sente ze. kati ye nno sente amanyi nti ono yaziina olugambo lwamutuuseeko era okumutuuza mu miitingi eno ayagala abe nga sente ze bazimuddiza. I took her in when she was young enough to groom. And after everything I did for her, she never really liked turning tricks, so she talked Cressman into taking... kakati waliwo omuwala ku buli kimu gwe agamba bakoze naye ebbanga ddene era buli kimu kye yalaba ng'ateekeddwa okuba alaba omuwala ono yamukolera ebintu bingi naye yatandika omulaba ng'alayika akyuse. So I lay her out. nga balina omujjawo. Why are you telling me this? lwaki ombulira bino? Will get me back my money. They help me get rid of Danes. And I'll let you live. yamugamba singa okwate kuba nompa ssente zange nze nja kuyambako okujja okudenzi kuba ye yamubba ye yali agezaako mubba esente. We all have choices, Sheriff. ffenna tulina ebyokusalawo sheriff. I'll call you tomorrow to make arrangements. No. ngenda kukubira olunaku olw'enkya essimu tukole enteekateeka. Stop estando acá. kaakati oba tulabira yitawo situka wekusituka weetegereze firimu tunuulira firimu. kaakati munnange nga bamukomyawo we baalese mmotoka ye omusajja Fernando Carrillo amulabize n'amuganze nanyini sente ezo z'olina tukole enteekateeka olunaku olw'enkya ompe sente zange saakunzizamu ebyo bujwangu oyo tomalira budde bungi saagala kulwawo. kati nga tudda erudda ng'ajja akwata eggaali ye wabula nange kubanga kumira kiwuka ogenda oyogera n'ababanda webakwefuulira lwakuba nono naye yagumya mutwe nga mmale. olumu akola ebintu nga talowoozezza ku kiki kiyinza kuvaamu naye ekyasazeewo kyekiriwa. ogenda owulira essimu ewuluguma mu kujja gikwata kyonna kye bamugaya yagamba kanzije ni mu kkubo ng'akwata gaali. obudde nno tugenda okwetegereza nga busaasaanye n'okusaasaana. yatuuka nka kiki? We found her. twamuzudde. Sarah. Yeah, she was in a shallow grave. abadde mu shallow grave. Now they're going to do an autopsy, but they think it's asphyxiation. omuwala Sarah bano b'ekifaananyi we baakiraba kale oyinza okuba nga oludde okulaba ow'oluganda lwo tetuganye. ono olwayogera erinnya Sarah yali yayingirira emirimu gino nga batambuza basomosa ebitereke naye nga bakolerako Morris. kakati ate ko Morris yali akolera Godens. kirabika bali balina kye baali bagize nga sente bazibbye bubbi. ebintu bino bibaddemu okufa. omuwala wuuno alabika omuwala ono afa atya. tunulira firimu nange ogenda okwetegereza ne wewala balemera ku kifaananyi kale yali aludde okulaba muganda ye naye nga
recent photos omuntu n'oba oludde omulala neno olaba ekifaananyi ekyebiseera bino olaba nga aliwo ekisika abantu bakyuka nokuba yeyo oba si yeye niwe yali alemedde ku kifaananyi yali muganda we namugansonyiira ddala nandibadde ndi naawe ye bwe yakwata ekkubo genda gye yalaga muganda we n'amuleka ate abaana b'obuwala bangu nnyo mwambi okemetererwa emitima gyabwe minafu asobola okuyingira embeera yonna ku lw'okuba agira kwegamba bawala bangu nnyo genda mu survival mode n'akola ekitasaana ku lw'okuba alina okubeerawo obulamu ng'ekintu kyokola tokinyumirwa muganda waye ekyo nedda muganda we laba wajja amusanga nga mufu yali yenyigira dda mu bikolwa ebyabayaga kale nno bamusanze aziikiddwa bubi nnyo ddala kaakati yakwata ekkubo najja jjukira no mayiti bagizudde kiro bw'akwata ekkubo najja we bazudde bw'osanga awantu wonna nga poliisi yasanzeewo omulambo eyo eba ekyali crime scene era beetoolozaawo bunanka obwo okakasa nti wali muntu yenna eyeeyingizaawo okutaataaganya obujulizi poliisi esobola okumala n'ekifo ekyo mwaka mulamba ng'ekyakinoonyerezaako basobola okudda enkya ne babanga waliwo kye bazuula kye bataalaba luli kati yatambula yeetegereza naye aba ogenda okwetegereza akatundutundu ka segereeti waliwo bino bicuba siga sigala w'abacuba oyo kyava awunyiriza akawoowo agenda owunyiriza akawoowo sigala ono kyava ateeka erudda weetegereze munange muganda we baali bamuziika sasa agavugira mu motoka bye yasembyeyo okulaba byonna musajja bwatubimukuba encukwe Uncle Barnes amuganjangu nkwagala mu bwangu kono kanzije kumakya yatuuka wa Uncle Barnes. Uncle Barnes aje wa Uncle Barnes ba luku ha gwe gwani nze ndi collector olina bye twagala leta ne mundu amujjeko emundu ye namugaa sherifu kitule gye twagala emundu yo tekutta sente ziri nawe ziri wali safe gundi wegendereze gwe naawe manyi kyenkola yamusomedde mbajje bakola omulimu guno bano bakola ebintu batta n'omuntu ne bagenda jukira kulimino yenna oba oli mubbi oba oli ki buli okola omusango notta omuntu kiba kigezeemu kati ng'agamba tugende mbatwale sente gye ziri nga bayitawo naw yamugamba kati ono nakwata olino nakwata ono mundu yanonye sente mundu gona gwali gusiru nnyo kati okutuwa sente ne tukuvira ovaako ki bayina mundu ngesanze fiira wano baŋambye kunona omena jajiyingira vugoba novuga kyagulabe yingira Lincoln Navigator ne bava wano kaakati Uncle Barnes bayise ku lugwanyu kati sheyi yatuuka kweni oli bulungi yamugoba amuseka bandage kweni dda nja kuboke kati bagezezaako okulwaninga number plates naye nga ziri fake emmotoka baleka bagyeyazise balina license plates ze bassaako okuleka ni bagenda okukola emirimu emikyafu ne bogezaako gifollowinga number plates zibeera fake kyova olaba osanga emmotoka n'ogyetegereza nga enumber plate ekufaananira gy'omanyi kumbe waliwo abagigesegesa abantu ageta number plate n'akuyitako nga efaanagana naye ng'emmotoka ze zaawukana kakyoni yamugamba yetaaga amuyamba ekintu kimu embeera eno eriwo ate ekirabika okuba nti baagala munnaffe Luke Easton
kyandibanga kireetedde okubanga kiviirako abamwetoolodde okulumizibwa. Kati yagamba Uncle Barnes obutaddaka bali bayinza okuddako eni apaana. Iye Katonda wattu nandibadde nno naye ebikozesebwa. Agira abeera ku poliisi wabeerera safe. Yeah, talk to me. Kati Kaliro yuno. That's good. Ekyo kirungi. Don't worry about it. I won't hurt him. Just want to get my money and deal with things. That's it. Nayagala kufuna ssente ze biggwe. I said not to worry about it. Nagambye obutakyeraliikirirako. Siya. Kakati munange. Put the phone down. Ono aba ali wano. 50s covered in tattoo. Ken Morris. And your old sidekick. Yo! What? Kiki? Don't play games with me. Tonzanyisa. 2 guys came after me. Asajja abiri abaze nga banondola. I don't know if they're part of Dane's crew. Nze simanyi ebinaako ebyagundi bakola nabo. Call Dane's. Nagambye naye abantu bano siba togeze ekyobusiru kubira Danes. Kale musajja mukulu ali mu kunaaba. Kraft screwed up. You don't think Ebintu byanoonese. Give him the phone. Mumpe ku simu. Morris? Hello? Morris. Dane's at Sheriff Easton. Ono Chief Easton. Put Morris back on. Teeka Morris ku simu. I'll give you your money. Nja kuwa sente zo. Information. Neetaaga information. Do this over the phone. Bino tubikolere ku simu. Person. The old Grand Hotel. And bring me my money. Ye ayagala ssente ze. Omusirikale anoonya information ayagala kumanya naani yasse muganda we. Ebya ssente si kikulu. Kakati musajja wattu Morris bamulesaawo. Jukira kasita bali balaga nti mugwe mwe bayise okubafuna oba oli mu buzibu. Baba tebakyakwesiga. Okyayinza okwogera bingi by'omanyi ku bo. Kati musajja mukulu yakwate kubo n'ayitawo ekiro. Kaakati wano nga gyasima nga bw'omanya eddungu omusenyu gw'eddungu nga abaakubye ajjayo kumbi ayina byakwekuddeyo. Kakati ekikulaga nti embeera teringa bw'olowooza. Embeera okusukka ogw'omulamuzi kwe kutuuka ewaka nga buli kimu kyatinkuddwa. Ekikulaga nti abasajja b'oliko si bangu. Agenda okuyita akabwake kalabye emuunyo ne kayingira ekitanda era tekanyeze kuba si kabwa kakunyeganyega nnyo. Okalaba n'emimwa kalinga emifundikire si kanduulu tekayingiza mbitakakwatako. Okay. Bwe bibanga bwe bituwe biri kale kwe kufuluma. Kaaka tugenda okwate kubo tujja. Mwangwa tugende. Kumba abasajja bakomyewo. Olwo babadde bawerekeddeko Uncle Barnes. Mbunno bajje bano n'ebikozesebwa waka. Kyokka oli agaye tebava ku poliisi. Kye bakoze nga bafuna Sheriff Reed nga bawerekera kati omwala bamututte. Tunuulira. Kati ogenda okudda mu babanda aliwo ebikyuse. Kati bajja ku woteeri emu. Kwe kuyingira. N'agamba njagala omutumba avuye mumuttirewo kasa tufuna ssente. Teebereza abasajja babanda bano okubeera asanyufu bagenda okutta omusirikale. Mu Amerika nno olabutta muntu wa bulijjo ne gukubalira. Naye okupulaninga okutta omusirikale ekintu ekyo nakyo kiralamu. Ogenda kudduka ebibulamu bwo bwonna. Kati ono ogenda otuuke wa Uncle Barnes. Man, I heard her screaming and everything. Mwana nawulidde kukaaba awo ebintu ne bizikira. Kumbe ngumi gye bamubbe yamuzikiriza kati yalabye ebizikira. Kati awo teyazzeemu kutegeera.
gwe musiru gwe If you hurt her, I will kill you. bw'omulumya nkusse. Kati ekyokulumya tokyogera fe abalumya ate gw'olumya Stupid. tobeera musiru. Leeta maali yange ku the Grand Hotel. I'm Simon at the old Grand Hotel. Yamugamba aleete maali ye ku Grand Hotel. Olyoko kange kati gwokanga twakanze dda ndaba okaabakaaba ate mbojja okange okanga ani. Weetegereze tunuulira. N'alyoka agikwata eggaali. Yakwatirawo eggaali yatuukira ku poliisi. Kati poliisi abaawo buno obubundu obwa bulijjo. Standard issues, waliwo ezo standard issues. Jijeyo poliisi eba ne bbomu kisinzira ku mubbi kigobagoba. Wambaliga wabitege wankobogo emisinde gye kati ngaawe kwata John bave wano. Kati kumbe ne musajja mukulu wuno Kareeyo bamukubira essimu omutegeeza ekigowinga down at the Grand Hotel. Kiralamu tugende tubanje ezaffe. Omuwala bamututte. Temumumanyi Luke ajja kujja abafune. Nyabo oyogera ebigambo nga tebiri ku bikukujo. Wano fe abafuna. Omanyi firepower gwe tuyina wano agenda okukoleza livansi ye. Bagenda kulightinga livansi ye. Weetegereze sinema obadde okyayogera. Ne balaga tebatidde. Kumbe mbu balina fire power ne poliisi bane fire power. Kakati abanda balina fire power ne poliisi eyingire ne fire power. Weetegereze firimu yino tugenda maaso. Nagambye emize nkwereza kati ono yayitawo ng'alina gy'alaga oli n'amuteekako amaaso. Weetegereze njagala kulago tensi nsawo bamunyweza kati gireete. Bamusiikidde akanyebwa nga kababula ennyo n'akaddumirako. Yogera omwana gy'ali. Yogera. Bamutaddewa. Tajja kwogera kamutulise tugende. Omuwala aliwa. Owedde olinda ki? Owedde olinda ki? Firimu yino. Firimu yino. Ensawo n'agirekaawo. Ensawo n'agirekaawo. Kyekatondata bayingidde bakimanyi we balumba. Ate kyekyo engeri bano gye badde bamulowooza okujja. Sigala wano awo osigala mukuumi omuwala. Balowoozezza nti nno firimu egenda maaso. Weetegereze tunuulira. Balowoozezza engeri gyanoona omukazi mbajja kwereeta olw'okuba ze ku trading for life. Engeri gyayingidde yeeyo engeri gyayingidde. Kati laba emiwubo labe okubuna emiwabo. Ogusajja tegwagala kuteesa abasinga bateesa. Ono tateesa. Laba ennyingira gyayingidde. Laba ennyingira gyayingidde. Weetegereze ennyingira. Tunulira firimu alaka. Laba omutwe. Wonzita bajja mutta kopa. Ono takangibwa. Omanyi omusajja omutabufu w'omutwe kwata essasi. Kwata essasi. Situagala twagala muwala.
twagala muwala gaweddemu kumba alina pistol side weapon backup alaka soja kwata kopa alaka tunuli omuwala abateke omuwala simwangba nangoze nonona babyagala ebyo. Look who it is. Laba nno. I'm supposed to get that money before I kill you? Nabadde nina okuba nfuna sente nga sinnakutta kati obikyusiza. Face it, Sheriff. It's over if you say so. Kati omuntu kumbe ogenda okwetegereza Fernando Carrillo. Raka laba ekiri eno, laba ekiri eno, laba ekiri eno, laba ekiri ewa John, laba kiri gwe mazale gwe demu gwekyali nze nkubaaga gwekyali gwe demu zaye ebyambe ekeri ebyambe gwe demu gwekyali gwe gayi Is my money on? So you put in tunulira. Gotta protect my investment. Ono yagamba protecting investment ye yewunya oli engeri gyazze wano aliwo ku protecting investment ye. It's not yours. Where is it? How do you know? Sente zizo yo otegedde otya nti ndi wano ogenda okwetegereza ogusajja wendi badolera sente zange sharifula wakati byozzeemu woteri ekyaddemu yona ebituli kunkozesa loosi yabadde amanyi omulimu genda kuba mwangu nvaako gulabe olaga waggwe ddemu amawona ttaka wondoko nawondeka kwape okujja kama onaleta matatizo yatatulisa wewe gwotaliyo ogusajja gunkubye katugende yanguwa mungire munkume nga bwe ngenda ye boss kumbe one sente azinonye weyazirese ensawo agiddukidde omwala bamutwala tambula naawe Don't make me kill your girlfriend. tondetera kusimula girlfriend wo You've been a road of pain in my ass. kibanda mukambwe emaali teeka wansi awo baaba Okay. kono nkale Where'd it go? muleka agende Here's the deal. diiri yino Put the bag down. teeka nsi ensawo njamuleka agende teeka wansi ensawo njamuleka agende kale Don't do anything stupid. tukola ekyobusiru Hero. Be a good boy. beera omulenzi omulungi odde emabega odde eri nga sikulabawo viira ensawo ya sente era gasiya omuwala ne bakanyuga eri omuwala yali mugezi neyeripya neyera weyeripya bannange guno gwagala sente alatunulira Oh, dang. Carrillo We got a deal. The fucking money you stole from me. sente mwazinzibako oli wano ozikanira ngaezizo zange okakasa zizo musiru gwe Money? zizo kale ziveeko bba genda eri abadde alemera ku sente va ku maali banange babeewa nyamba somebody help me somebody come on baby oh gosh nkuyina onina banange onina ninira ddala nkuyina ddala yeyo webatwebebaza abaana abaddugavu muyiga okwebaza kuba kijaana oyogwana kwebaza weguga firimu egenda maaso ntumiddeko nnyo muganda nge Ibra promoter ayibala omulimu gw'okwasaganya firimu yaffe egenda maaso kaakati Carrillo ng'akwata ensawo ye saagala kummanyiira aba agenda mwana tulinda wangi Now what? kadi kiki
Can't just let you walk away. Siyinza kumalaga kule kugenda otyo. You killed my sister. Watta muganda wange. Your sister? Muganda wo? The girl you called Dawn? You took her from me. Omuwala gwe wali oyita simanyi linnya ki? Wamuntwalako. It's just business. Yali bizinensi. You turned her into a prostitute? N'omufuula malaaya? You murdered her? N'omala n'omutta. Then you buried her. N'omuziika. Little rag doll. Ng'embwa ey'oku ttale. I had my orders. Nayina biragiro byange bantuma. Orders? Biragiro naawe olina gw'okolera. Abatannayogera kumalayo ne bamusimula. Yagala kukola lugambo. That son bitch was gonna kill you. Ndabye omusira adde ayagala kutta. Told you I'd keep an eye on you, boy. Ogenda okwetegereza nko banzi. How'd you know we were here? Yaze n'ataasa embeera otegedde otya we tuli? Ntegedde. Nzize era. Tugende n'akwatirawo ensawo y'essente. Killed Sarah. Yatta Sarah omusiru oyo. Well, he ran the cartel. Who's he gonna be taking orders from? How do you know I'd be here? Kakati yeewuunya abasajja no bakatero baba bakatero afuna orders kuva mu bakatero. There's no Ono kwe kujja ogwataaba. Agenda okweregereza. N'akoleeza. Kumbe ono yakuba n'alowooza kuba lunaku lwe yagenda okebera Sarah bwe bamuziika waaliwo akatundutundu k'ekika kya sigala oyo. Ono yali amuwoomerwa ennyo. It was you. Yali gwe. What are you talking about? Kikyogerako. Did all this. Bino byonna gwe obadde obikola. You got the money, you got the bad guys. Tufunye sente ababanda obafunye ate tukola ki? Worked for you. Ekitegeeza Kalira adde akolera ggwe. You just took out 2 notorious criminals. You're a hero now. Oti wakasanyawo omutemu oli omugwagwa kulimino. Listen to me. Oli muzira kati. Go. Genda. Because you didn't. The truth. Barnes. N'agamba amazima genkwagaza Barnes. Truth is, Fernando couldn't handle himself. Kati amazima gaagala munzi sebu tegajja gukka. Kati oyagala okumanya amazima mbu ngambe you under arrest ogamba kojjaawe you under arrest. Anko bamugamba you under arrest ndaba kyeguzaako gwagala okuntwala mabuusu. Si yateeka neri nkusimu. Ogwana nekugamba ebintu ebimu obirekanga naye ogwana tegulemerako gwonna gulemerako ogwana nogaatolemerako ne gulemerako ate nze onyiiza kati nyiize nyiiza tawuni yange ffe tusalawo abantu tukola sente tumi teziwera sente weziteeka takoze abikolobero teziwera. Sarah's life. Didn't she matter? Kakati n'obulamu bwa Sarah tebalina makulu ssebo. The time I found out Fernando had her, she was in too deep. Era we nakirabira ndi Fernando takyamwagala ne tulabanga amanyi bingi. Ate wala muba n'olugambo ne ngamba ye wokana yona panua hii. You don't have to do this. Oh really? Just surrender to you, huh? Mwaba talina kukola ekyo. Kati mpanike mbu ontwale. No, Luke. Luke. You can't do that. Sisobola kikola. Sente zisinga oluganda. Ananga yatanyanjize. Ono wakwatire mundu. Anko kojja waliwo empinguzo. N'otunulira omusiru ono mbu naye wakika. Wakika kyatwala mu wakika munne mukomera. Siya. Took you long enough. Kyekikuluisiza ennyo. Thanks. You had my back. Huh? Kale nno we batebamufundikira. Ebiseera ebisinga tunoonya abakyamu abatukola ebibi naye nga batuli ku lusegere. Musajja mukulu yakeera ku makya. Kwekwate kugo n'ayitawo ne bbaasa.
eno waliwo mutamivu. Give me a beer. Ojompe bia gwe. Uvaawo ng'oyagala kunoba gwe. I'm sorry, I forgot, Joey. Nsonyiwa Amadesi. You forgot. Neerabidde. Weerabidde? Kati ono yajja ne baasa n'agissa wano. Ogenda weerabira bia aba weerabira otya ugwe. You're sorry. Kati oli sore. Abamu bakikola kunyumirwa. Tuwulira konkona. Sigala awo. Ate ogeza n'ogaba mulirwana nakubye ejjo. Okuba omukazi. Okuba omulongooza. What the hell are you doing? Call the police! Kikyokola yita poliisi. Nze poliisi. You know you are under arrest for assault and battery. Oli mukwate okubiriza nnyo mukazi wo. Freedom is rights. Maama. Laura, please. Sara bambi. It's over, Joey. Nedda Joy. Maze nkooye bannange. Bakola kinze baloge batwala. Ntawo kati bagenda kunsiba ye. I didn't know what to do. I was so scared for me and my baby. Yaba talina kyakola abadde atiitidde bambi. Omwana we musajja akutulugunya. Ogenda okwetegereza waliwo obubaka buubwo. Genda maaso bikula. Mulimu ssente. Oh my Katonda wange. mine. Zino teziraba zange. Ndabanga ezizo. Once you have a fresh start. Ono omusirikale sente ze balina ez'abayaga. Waliwo abanaku abayinza ozeetaaga. Thank you so much. Ate omwami bamusibye omukyala atandikiraawo. Yamwebaza nnyo. It's over. Yes. Is that for me? Kamuwa ekirabo. So much. I can have this. Omuntu yenna akuyamba okuva mu mbeera. Thank you, Nicole. Malayika olowooza ogenda gisangawa. Malayika ziri mu bantu. Be well. I'll see you around town. Namuganja kuba mbalaba. Kwekwata ekkubo yeeyongeddeyo. N'omukyamu bamututte. Kukubiriza n'olugono mu maka si kirungi tukivumirira nnyo. Kale nno. This belongs to you now. Mu kuvaawo. Yamuwa badge. Okomawe wakakirabika ali alina omulimu gwaze okutereeza. Got your back, Sheriff. I got yours. Good luck. N'amwagaliza omukisa. Kaakati nno yagenda obbirabirira. Yamugamba Goldfish omwerabiddeko eni kati wo. Yajja. Kwe kuteeka necklace erudda mu ngeri y'okusiibula eri official. Asiibula muganda we Saara. Wano we yateeka evvu. Tereka baamwokya bwokya. Kasuire oli bulungi. Yamugandi bulungi. It's bittersweet. Ain't that the truth? Amazima gano nga tegannavaayo towulira mirembe. I'm ready to close the chapter here. Naye yali alina ebbanja nga awulira muganda kimubanja. Muganda yali amubanja. Afazaali okufaako ne kutagenderaawo. Kwekwate ekkubo gye yeeyongereyo n'ow'omukwano bagende batandikiraawo. Kyonna kye bazzaako kiri wakati waabwe. Tetuyinza kusukkako wano abadde Eminent Engali gy'omwena tubaagala nnyo abatwagala. So eno yo bwe tuwegenze abadde Kellen Luz nga Luke Easton abankuumire.